era kyenyenyumiriza mwana ngono omuwala Katonda era bw'atondoza era nsaba Mukama Katonda amuwerekera amutwale amutambuze nga bw'ali omwana ono atuuse okuva ku university nga ne bwe ziba ssente za Chutex azisaba nga ne bwe ziba ssente za nviiri azisaba taata njagala nga toyaweddeko kuba atuuse okuva ku university nga sirabangayo musajja yenna yali amugulidde kintu wadde engatto wadde lugoye nga tolabangako nga tetaliyo gye wagula wallahi nga sigiramangako nga byonna nze ne maama we kuba alina we yatuukiranga ngaengatto oluusi zaabise n'agamba taata engatto taata eyabise ne mugasooka omupeemukalo olwaliro banga naku 2 nenonya akatwalo nenkamusindikira n'agula era si kwewaana alitwala muwala wange aliba atutte Diamond alitwala muwala wa Haji aliba atutte Diamond kubanga mpangadde naye abadde ne baganda be naye siwulirangako kigambo kimuva mu kamwa nga kisooza wadde kusooza sikiwulirangako wadde kuvuma muganda we wadde kubogola kuba eddoboozi lye liri wansi siwulirangako eddoboozi lye nga lisituse kusinga kuli abanne bwensinziira neŋŋamba nti nsaba Allah amuwa omusajja ali mukuuma kubanga nze mukuumye ate era omusajja ali mutwala kyaliba atwala aliba atutte ekintu ekyomuwendo eri obulamu bwe kubanga mukuziza bulungi nnyo olaba atuuse okuva ku university naye nga talinayo na muntu amuguliranga wadde amusiiga njala mwebaza gyonna kyemukola mwebale nnyo mwebalire ddala nze sesanga batende great kwa extra digest mugoba nsonga tuli Wandegeya olunaku olwaleero side wano gyotalaba ye wali JB complex ate mabega wange obodda ku bitaala bye Wandegeya ndine Haji Rajabu Kaliba abaludde nga mutambulira wano ku street eno wendi omwami ono mumumanyi omwami ono mumulaba ebbanga abadde wano ebbanga ddene omwami ono yakola baga ndikokola ku stage ya wano wano walo stage ya taxi gwogikwasaganya gwobagamba mulindeko taxi ejja mulindeko etalina bantu ejja ate bwenyambako nekujjamu ekifo kyaffe nga bwe kiri kyakoona tuleme nga emmotoka zesibirawo waliwo ekoona ino erikkirira wansi mu Katanga waliwo bano abayita ku muzikiti n'okudda ku university bonna kati we bajja wano kabaka guba mu ghetto kabaka togo kenyini Haji salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu wa rahmatullah. Mungu akukuumya atya? Alhamdulillah. Kwantalo mukisa guno okwebaza Mungu okusobola okumpa obulamu nentuka mujine emyaka gye ntuseemu nendaba ne kubyewunyisa nenda lisuubira mu nsi kinsobola biraba byewunyisa nga kibyolabye byewunyisa nebaza Mukama Katonda nti nze ndi musajja alonderera ekikumi n'ebibiri n'ebitaano bwe mmala otikka kondakita ankasukirayo ebibiri nenziruka nembironda nembikuŋŋaanya ne mu kubikuŋŋaanya okwo kyenasooka okwetegereza oba okuteeka mu mutima gwange kasooke mbazeeyoko katono emabega mu 1988 Museveni bwe yali yakawamba mu Kampala wano nalina mukwano gwange yali mubayeekera nga Museveni yakamala okuwamba bamuyitanga Kigozi yali musajja nga bamukuba essasi mu kugulu nga mulema naye omusajja oyo twayagalana nnyo nga Museveni yakawamba kuba Museveni bwe yali yakawamba abantu abasinganga okubeera mu magye bakozesanga nnyo ekigambo ekigamba kamanda nga ebiseera ebyo tewaliwo nnyo bitiibwa bye baali babatikidde nti oba kapiteeni oba lefutinanti naye omusajja oyo yagenda okuva mu nsiko nga ali amaze okutuuka ku ddala eriyitibwa erya lefutinanti bamuyitanga lefutinanti Kigozi omusajja yali mukwano gwange nnyo era yanjagala nnyo kuba ebiseera ebyo nali nkyali muvubuka naŋŋamba olina ebbaluwa ya senior 6 nkutwale okole gye tukola mu magye nga ntwala kukola mu magye waliwo be baali bakola naye nga nansaba ebbaluwa ya senior 6 naye ekintu ekyo ne mugamba tetusobola kutetenkanyako sigirina naye tetusobola kutetenkanyako ne tugigetageta era nengenda nfuna omulimu naŋŋamba nedda eri gye tukola ebeerayo mazima
na bwenkanya era bwenti omukisa ogwo gwampitako mu 88 we natuzuukukira obwongo bwange ne mmanya nti mu nsi muno teri kya muwendo kisinga kusomesa baana era okuva olwo omukisa ogwo bwe gwampitako gwanyiga nnyo obulamu bwange bwonna obusigadde mpaka nakati era nafubye nnyo okulaba nti akasente kange akasooka mu nsi nagamba sijja kagula mu mmotoka sijja kagula mu kirungi sijja kagula mu TV naye kampeerere abaana nga tetunajja nnyo munnamagye wakusangira wali tosobola kufuna mukisa kuddayo kusoma wali okomye mu kilasi nali nkomye mu senior 2 nga tosobola kuddayo awo n'osoma ku emyaka gyali gikyali nali nsobola okuddayo naye embeera yaliwo awo nga Museveni yakawamba buli kintu kyonna kyali kitaataaganye era ngaffe abaali bavuusevuuseemu abasinga abalala batagenda mu magye ebintu byakyakala nabwe bityo ekikulemesa okusoma lwali lutalo obaza yali mbeera ya waka yali mbeera ya waka mama wange we nakulira waka taata teyaliiwo nali tubeera ne mama akasente ne kamubula era bwe kamubula nenga mama akanumba ekibuga ngene ntandika okweyiyayiya era bwento nenzija nembeera mu kibuga egye nasinkanira mukwano gwange w'ekigozi naye okuba kwolwo nayiga nemanya nti mu nsi ekyobugagga kye nnina okukola kusomesa abaana era nebaza Mukama Katonda abaana bange nwanye nabo ova mu kyalo okuyingira e Kampala mwaka ki naye ovaawa nva mu kyalo nva kati sawa yakakati eyitibwa Buikwe district ekyalo bakiyita Kiryowa egombola bagiyita Nyenga mu Njeru kati yafuuka Njeru municipality egye nava era gye ndasomera enyingira mu kibuga mwakati yali 87 Museveni nga yakamala okuwamba awe nayingirira embeera mu kibuga bwentyo otuukira wa natuukira wa mwannyinaze yali abeerawo mulago nga ku masanyalaze ndabawo nga ku masanyalaze awe natuukira nembeerako awo emirimu gyange egyasooka mu nsi okukola bwe navaawo bwe natuukira ewuwe nafuna omukisa olwokuba nti mu maka ge nakuliramu twakulira mu maka ga ddiini ate twakulira ffe tuwa abantu ekitiibwa natuukira kubbiri awo we mulaba awali sheero waliwo petrol station nga bakiyita Ajip kati Ajip eyo nga tolezaawo emmotoka we nafuna mukwano gwange nanfuniraawo netandika okwoza emmotoka netwoza emmotoka awo ate olwokuba nti nali mulungi nga njogera n'abantu we wajjira omusajja naŋŋamba muvubuka nti onaasobola okusika ekijji koze ne mugamba taata nja kisobola era bwali mube wali oyoleza emmotoka mwe nali njoleza emmotoka olwokuba yandaba nalina amazima ate nga ndi muntu mulamu nga nnamu neddiini nampa omulimu naŋŋamba onaasobola okusika ekijji nakimpa nentandika okusika ekijji olwo ntandika obulamu bwange obweyongedde maaso paka wano wendi bwe nabeera ku kijja okwo netukola netuva ku motoka ne batuwa endala nagula eyokubiri nagula eyokusatu netukola kati mukola okwo netugenda nga tukula ebyo ebiseera ate wewajjira Yutoda kati bwe yajjira Yutoda netubeera mu taxi netubeerako awo kati twali tuli awo ne bagenda balonda olukiiko ku stage y'ewandege yaawo twakoleranga mu paaka eyo gye mulaba nga we bazimbye ekizimbe ekyekipya ekya Haji Musa Kasule wewalinga paaka yaffe kati awo wewalinga paaka yaffe ne batulonda ne balonda mukwano gwange kati mukwano gwange n'abagamba nono naye ajja kubeera nga ng'annyambako tujja kukola naye olwo ntandika okuyimirira ng'omusajja akujja mu kijji nzija mu kijji ntandika okuyimirira ng'omusajja netuyimirira netukola nga tukolawo ku stage kati ebintu nebijja nga bikyuka nga byononeka bwe bityo embeera y'oku stage bwe mwewamba bwe babagoba abalala bajja ebeera bwe bito ku stage naye twebaza Mukama Katonda ti omulimu saaguvaamu nagunywereramu okwewamba kutya okwewamba ku stage bwe muba muli ku stage wabeerawo gurupu eziwakana gurupu ejja negamba kati stage yange nebajjawo ng'akolaganye n'abalala nemukola akabinja akabayeekerawo akamu akatono neffe twaliwo bali be baali batugjawo
kati wetu tyone tebikyankana na atawo nenzirayoko mu taxi mukijji nenzirayo ku kijji nenzirayo ku kijji nenkuba kati embeera we yakyuka ebintu nebyononeka nembeera nga mbeera ku kijji nga bwenzira ku stage nga mbeera ku kijji nga bwenzira ku stage naye nga kyenalemerako mu nsi kyenebaza Mukama Katonda ensonga eri eyansookesa eri walina ekiruubirirwa walina ekirooto ensonga eri eyansookesa maaso olwokuba nti nasuba omukisa guli ogwa kigozi nagamba siriddamu mwana wange nja kufuba nnyo okulaba abaana benzadde nja kubaweerera baleme kuddamu okufiirwa mukisa ngange gwenfiiriddwa mu bulamu bwento nembeerawo Mukama nnyambye kiki walaba mu kijji ebigambo bingi byogerwa ku basika ekijji tebanaaba tebakola batya bakasitoma temubaddiza balansi mubekyangirako n'ebintu ebirala bingi ebyogerwa gwe walabamu ki ekijji ekyo nakirabamu bintu bingi nnyo ku bimu ku byo ekijji ekyo kyetaaga okubeera nga olina amazima bw'obeera n'amazima oba ojja kusobola okuwangala kuba kambanyumizemu kasitole kamu katono nnyo lumu nga tuli ku kijji ekwo twagenda ne tugenda Entebbe motoka yaffe yetetera nnyo okukola Entebbe naye nga ku siteegi y'Entebbe akawungezi kwabangako nnyo abantu kati lumu ne tugamba katugendeko Entebbe kati ntikka nga bwe nali kondakita omukazi ajja nga alina bokisi ya sigala ebiseera ebyo bokisi ya sigala yalinga ya sente nnyingi nga Museveni yakawamba omukazi agimpa agiteekayo mu bbuutu tugenda Entebbe tukomawo omukazi agyerabidde mu mmotoka tudde eno tugende Bwayise tuddayo mu tawuni bokisi ngiraba nange nali ngyerabidde nenga omukazi w'Entebbe naye ate twerabidde bokisi ye kyenakola nengamba mukama wange nangamba kirungi nnyo kyokoze kuba omulala yandibadde agitwala netugikwata ebokisi netugitwala ku ofiisi omukazi najja nga akomplaininga era ebokisi ye n'agifuna olwomutwala ku ofiisi ya Utoda olutwala ku ofiisi ya Utoda omukazi najja ebokisi ye n'agifuna ekyokubiri omuntu omulimu ogwo ogwa kondakita bw'oguyingiramu ng'olina ekigendererwa n'ekiruubirirwa maaso olina okufuna Katonda ng'akuwerekedde kuba byonna biwerekerwa Katonda ebyo byogamba nti tebanaaba bizze mulembe guno kuba ffe ebiseera bwe twabeereranga nga tuli mu takisi twalinanga n'amateeka ng'omuntu tokolera mu ngato nga ebigere si bibikke ebyo byonna Utoda yabiteekangawo ng'omuntu tojja ku mulimu nga oddugala ebyo byonna Utoda yalingawo naye kati we twogera essaawa ya kakati omulimu gw'ekijji buli ayagala yakola abatwala tebakyabagambako kwoza bavuma abasaabaze banyooma bakama baabwe neffe tetwanyoomanga bakama baffe olw'ensonga omulimu gwaffe twalinga tugwagala omukama omweberabiza olwokuba nalina ekiruubirirwa kyange nentandika okusomesa abaana bange mpola otuuka otya wano ntuuka wano ewandegeya we nali embeera ekutuusa etya wano embeera entuusiza wano ebadde struggle nene nnyo ebadde struggle nene nnyo era ntobye n'ensi naze musajja abeerawo nogenda waka ng'ofunye siringi 600 nogenda waka ng'ofunye siringi 1,000 n'olwokuba nti nali nateekateeka nalina bajeti yange nga newe kiba kitya oba kiba kitya wali nteeka okuteekawo akasente akasente awaka nga wakolayo akabokisi akakuuma mukazi wange yali akalina mukazi wange yali akakuuma kati nga buli lunaku nina okuteekayo akabokisi nina okuteekawo akabokisi akusuulamu akasente naye nga akasente ako si kakulya naye akasente ako kaali kakusomesa baana kuzoofunye 600 1,000 4 oluusi ne bigaanira ddala ng'osuula mmeka tageti yalinga yasente mmeka olunaku nafubanga nnyo okulaba nga nsuula 5,500 buli lunaku ojjala osobola kola za kabokisi oba zakulya ndya nsooka n'enkola zendya naye nga obudde obugenda okuzibira ng'ezakabokisi nteeka okuba nga nziyiza takisi mu kuyimirira wano otikkanga mmeka kati embeera yakyuka ebintu byakyuka nnyo era wetwogera essaawa ya kakati ne stage yaggwawo olw'ensonga bodaboda bwe zayitirira wano we natikkiranga natandika okutikkira wano nga tutikkira siringi 2 nga tuli kalawundi about akakadde akabeerangawo kati netugenda nga tuli 4 3 5 bwe tutyo kati bagenda oteekawo lawundi about nga tuli mu 5 okuteekawo ebitaano roundabout ebadde eyaliwe mabega yes katugenda okugenda oteekawo ebitaala nga tuli mu siringi ebi
ogenda mu town ngera wendi wempangalidde emyaka gyange gyonna egy'obulamu bweto kati netugenda gebbeeyi erinnya kati netutuuka mu 1000 kati bwe twatuuka mu 1000 ate bodaboda we zajjira ne ziyiika nga nnyingi kati nga nawano wenyimiridde bodaboda ekutwalira siringi 1000 ate nga nowa taxi naye atwalira 1000 kati nga bwomanyi bannakampala tasobola kulinda taxi era mulimu gwe gutene gugenda gaguseeberera nga gugenda gaguseebengerera naye nebaza Mukama Katonda ku biruubirirwa byange binasigala nsaba salaamu Mukama Katonda azaabindaga era abimpadde kuba nsomesezza abaana bange basomye wewawa abalala tebafunye diguli naye ninamu abalina ku diguli bwetyo naye nga nalemera ku nsonga y'ekiruubirirwa kyaffe kiri nti omukisa guli ogwampitako teguliddamu nfuba olabe nja kufiirawo kulaba nga teguliddamu kuyita ku baana bange bwetyo sambadde bulungi sizimbye mayumba malungi siguze kamotoka siguze bodaboda naye mbaddewo nga nkolerera kusomesa abaana bange nga nsaba Mukama Katonda nti bwekiriba mu maaso osanga alinnyamba nanzibubulukulira kubanga newaayo obutasulirira famire yange wadde ndi musajja munaku naye famire yange sigisudde mpaka nakati abaana bange benazaala ne mukazi wange bakulidde mu ngalo zaffe omukyala gwe watandika naye ng'oyingidde ekibuga gwokyalina gwenina mukikoze mutya nebaza Mukama Katonda omukyala oyo kuba twali bavubuka nnyo nali muvubuka nnyo naye ku baana mufuna mu 1993 kati nalina kye nali mulabamu iya kye nali mulabamu naye nebaza Katonda kye nali mulabamu kyekyo ate Mukama Katonda kye yampa tandekulidde tobye mu bintu bingi nnyo tukoze ebintu bingi nnyo naye nkugamba tanobanga kukuva mu maka gange gendako waabwe emyaka 30 era newetwogerera kati tukyali mu bufumbo naye ate nga Mukama Katonda atulaga nti tukyatambula abawadde ezzadde lyabameka atuwadde abaana 5 kati mu baana abo 5 era mu kusomesa kuno okulwana mwamwajjira omwana wange nina omwana wange omwomuwala oyo asomye amateeka alina ekintu kyeyakola awaka gwali mwaka yali ali mu kyamukaaga n'awandiika ku kisenge oba gwali mwaka mukadde nnyo n'ateekako nti I want to be a lawyer ku kisenge kati nga awo ali mu primary oba yali mu primary 5 oba manya P6 oba P4 weyawandiikira ku kisenge Mukama Katonda najja mukubasomesa nembasomesa kuba ne baganda be balingawo nga bwentoba ono bamugobye olwaleero gwe ne muganga gwe sooka otulemuuko kasooka ate tutereeza ono ne tukikwataganya bwetyo olwokuba nti nali nina omukazi era gwe neesiimisa Mukama Katonda okumpa nti twakwatagananga abaana baffe tubasomesezza kati oyo omuwala gwe ŋŋamba looya n'asoma kati bwe yasoma waliwo omukwano gwange yali ali eyo bweru naŋŋamba omwana oyo kuba bwe yali akoze P7 yafuna 6 omuwala kati wefuna 6 mukwano gwange nenjogerako naye naŋŋamba nja kuweereza ku ssente ne mugamba omwana wange bamuwadde ku Makerere college naye sirina ssente zenyinza kukozesa naye badde nsaba buyambi era bwakyo kale dokita bwakyo olunaku lumu munange n'asindikira akasente nengenda kuba ffe tetwasaba ku college ne bamuwa ekifo netuyingira college kati bwe yatandika Makerere college wano webambala bambala yero nakola bulungi nnyo nagenda nakola senior 4 nayitira mu first grade Makerere college kati bwatyo n'avaawo kati aba Makerere college baali bazimbye essomero eppya nga liri Mulawa Mulawa eno ekira gye baali balizimbye kati mu kulizimba ne bampa ne bagamba nembatukirira administrative omwana wange naye munanga akasente kati wano wendi mulimu gwagwawo ebyali byayitoda byagwawo stage yagwawo omukazi yali musajja mulungi nnyo bwatyo nampa gaapu omwana wange namuwa ku Mulawa Makerere college Mulawa namuwa nensasulako ekitundu
Yena asasula ekitundu. Nange nesasako ekitundu. Omwana nasoma. Tugenda okutuuka mu senior, okola senior 6. Omwana yakola bulungi nnyo. Nafuna 18. Ali bafuna 18 nembeera wano nga ku stage era wenkolera. Waliwo omukyala nga mulinyisa nnyo taxi wano ng'alina n'omwana we nga bava Makerere eyo. Bamukyala nga bamuyitanga Maria. Ne munnyonnyolamu. Siramu nga nsanyuse nnyo. Osobola okikola ekintu kino ng'omuntu omufuna mpola bwoti. Nga munnange nina ekinfoosinga. Nina muli ekinvuga. Naye saakimugamba kiri nti waliwo omukisa ogwampitako gwe saagala baana bange. Nina ekinfoosinga. Bwato nanga musiramu omwana we yakoze bulungi naye musindikireko kati nengamba omwana wali omukwano gwange omukyala akuyita gendayo nagendayo bwe yagendayo namugamba ne boogera bye baayogera nga babasoma namugamba ogenda soma mateeka omwana yaŋŋamba nti omukyala we yamugamba njagala osoma amateeka omwana yasanyuka nnyo olw'ensonga yali yakiwandiikako ku kisenge naye yali yakyagala. Kati mwana wange bwatyo omukyalo nze by'Emakerere sibimanyi ate nga n'omwana yali tabimanyi. Omukyalo n'abitugobera olwokuba twali tulina kye twagala nenoonya ssente. Nalina akapoloti kange nali nagula ebiseera biri nenkatunda. Omwana oyo nemuteeka wa Makerere n'atandika okusoma Makerere n'asoma nga bw'omanyi nti ebintu by'e Makerere ate ng'omwana tali ku gavumenti bibeera bintu byakuyiriba. Era neŋŋamba baganda be abamu ne bayimiriramuko mu kusoma nga sinza kumalako ne baganda tufoosinga omuntu ono ne bakkiriza n'asoma. Wali tuli awo olunaku ne lukyalumu e Makerere tugenda okulaba nga erinnya lirifulumire mbagenda otikkira. Kama mulungi. Kati omutima ne gukakkana. Kati bwe gukakkana neŋŋamba kati tuyiye kati wamaliriza okumutikkira twali tuli awo era nga Mukama bw'ajawerekera ne kijja nga ate ye tebamuwadde mu Arua ate nga tebamuwadde Mbalala nga ye bamuwadde wano ku LDC. Nga Mukama mulungi tulwane netuyiya netunda akapoloti ka mama wange yali yampa kali mu kyalo enkatu nenzija nayingira LDC nasoma amateeka naye wetwogerera yamase LDC kati wabula sinategeera biki kansa aliwa ali abadde awo mumpitereko kansa omuyita abadde awo wawawawo nasoma ku LDC era Mukama Katonda natuyamba nga bwenjiya bwengende bwe banyambibwako kati bwe ndatunda kali akantu akamama keyampa nenzigwamu nobanga buliko badde olina okajjeewo katunze n'osigaza mukyala n'abaana katunda n'atandika n'asoma naye Mukama Katonda mulungi tanyoomye tatuyisiza mu maaso ategedde gye twava tuli bantu banaku era amaliriza LDC wetwogerera kati amaliriza LDC muwala wange era nsaba Mukama Katonda kati wetwogerera essaawa yakakati tanafuna mulimu abo mumanyi ebintu bwe biri naye nga yamaze LDC ne kati anoonya mulimu gwakola olw'ensonga nange nsaba singa afuna omulimu gwakola nange ejjinja eddene lyembadde ndeetisse nawe neweetikula Mukama ali ntikkule. Abaana abalala bo baliwa? Abaana abalala we bali abalenzi abalenzi we bali. Waliyo kati omulala gwe twakutteko asoma? Ninayo omulenzi omuto gwe twogerera asembayo ali mu senior agenze mu senior 6 ali Kitanta awo ali Kitanta kati ali mu senior 6 gwensigazaayo yekka. Abalala bamaliriza? Abalala olw'embeera eri yaliwo okusoma kwagaana okumu nga tetusobola kikwataganya naye nga bonna nebaza Mukama Katonda nti abasinga bonna bakoze senior 6. Kale Extra Digest tutambula banyabo ne basebo tuli ne Haj Rajab twogera olugendo mwayise biki byeyerekereza n'embeera eno ya 10 yasobodde okuweereramu omwana w'obuwala yono yemunamateeka kati ayokya yemunamateeka ayokya ali mu kibuga Haji gwasobodde okubanga afisiza 10 2 n'alwana asobole okubanga
atuukaawo Haji kiri kye yalina nti yalemerera okufuna omulimu olw'okuba teyalina bbaluwa ya siniya ya mukaaga n'agamba lazima abaana bange nja kusiiba nja kusula nja kwebaka bubi n'alemerera okwambala naye abaana nga batuuse awo nze ewa Nemesa nyabo oli otya kangire kaneno ke maaso olwo byakubuuzeeko eddakiika ebirala tunaabyogera ebyaffe oli otya nnyabo oli bulungi taata wuuno taata musanyufu taata omufudde ekyo teyali tasuubira mu nsi nti ali kifuna webala okukkiriza n'osoma n'otanyuma taata omanyi muze abamu gasita batuukanga wanaga wampa mmeka nzikuwe kubanga aba ensi eba etandisa okukola ki okumusika naye taata akuwaana bulala webale kusoma ebigambo taata byatugambye sinza bikugamba kuba tabikugambanga naye nga bingi olina okulwana n'osigala nga omumaking loud and proud mulambula mulungi omulimu tegunaba kale abaliyo nga mulina emirimu ono munnamateeka osobola okuba nga olina oba kitongole kyonna kale abali eyo osobola okuba nga olina omulimu wasobola okutandikira law firm ebitongole byebwannakyewa neyawantu awala wonna wonna ewetaaga amateeka asobole okuba nga atandika okukola ate nga naye bw'ayongera okukula no getting experience no getting used n'ensi y'amateeka nga bw'etambula mwogeredde bubi kale ono katumuleke ebigambo bye tujja kubyogera tumalirize Haji emyaka gy'obadde wano biki byolabiddewo byogamba nti eno embeera yo yali ekalubi yali enziza enjeru ku bimu ku mbeera byenabye waliwo ebiseera bwebabeerawo bwa Kayiwula nga alina ekiseera kye yatuukako n'agamba nti abantu bonna abayita emmotoka ku luguudo mbagobye era bwe natandika okubakwata neeraliikirira obulamu bwange bonna nali sikolangako mulimu mulala gwonna nga wemmanyi mbeera ku stage awo Mukama Katonda n'annyamba nampa ekyokulya n'abaana bange ne balya n'agamba bagenda bakwata bagenda bagoba natya nga ngenda kuddayo ntya mukyalo ke nali nina mama ke yampa nakatunda olw'okusobola okusomesa abaana n'obwange bonna bunzigwako olw'okusobola okusomesa genda kukola ntya naye Mukama Katonda yayamba Kayiwula bwe yayogera bw'atyo nti temuddamu kuba Kayiwula yagamba noga temuddamu kubawa ssente mubaleke bwakuba basaba wa ssente yegobe yekka bwe kityo kyaliwo ebbanga neryetooloola emyezi gyalinga 2 oba 3 ne Mukama mulungi ate olw'okuba nti bali bannaffe baali bagambye tebaddamu kutuwa ssente twali tuwangadde nabo era yajjanga wamuteekangamu 2 3 ng'era akuwaayo wadde kiri kyaliyo empolampola n'akuwaayo nosobola okubeerawo mu nsi bwatyo Mukama Katonda n'agenda naye nga byonna nebaza olw'ensonga nti bino byonna bitambula naye nga nsaba Mukama Katonda ne bw'obeera muzadde nga olina abaana weeweeyo nnyo abaana obakuze nga batya Katonda kuba omwana bw'aba atya Katonda mu nsi ebirala bimugondera wabawo ebintu by'atakola wabawo ebifo by'atagendamu waliwo emikwano gy'atabeeramu olw'ensonga nti awaka wamukangangamu nobukuba kumuyisaamuko katono n'omuyisaamu n'omugaa gwe Katondawo ye Katondawo tewali muntu wadde olaba abantu bano bonna bolaba mu nsi tewali muntu mulala yenna agenda kuwa kirungi mu nsi okuggyako Katondawo kati Katondawo olina okumwagala olina okumweguya ate olina n'okumugulumiza byasinga byonna era nebaza Katonda abaana bange abasinga bonna bakuze batya Katonda era kyenyenyumiriza mwana ngono omuwala Katonda era bw'atondooza era nsaba Mukama Katonda amuwerekera amutwale amutambuze nga bwali omwana ono atuuse okuva ku yunivasite nga ne bwe ziba ssente za Cutex azisabaazi nga ne bwe ziba ssente za nviiri azisabaazi taata njagala nga toyaweddeko kuba atuuse okuva ku yunivasite nga siramangayo omusajja yenna yali amugulidde kintu wadde engatto wadde lugoye nga tulabangako nga tetaliyo gye wagula wallahi nga sigiramangako nga byonna nze ne maama we kuba alina we yatuukiranga ngaengatto oluusi zaabise
Agamba taata nga tutate yabise nemugasuka ompe mukalo olwaliro bangana ku 2 nenonya akatwalo nenkamusindikira n'agula era sikwewaana alitwala muwala wange ali batutte Diamond alitwala muwala wa Haji ali batutte Diamond kubanga mpangadde naye abadde ne baganda be naye siwulirangako kigambo kimuva mu kamwa nga kisooza wadde kusooza sikiwulirangako wadde kuvuma muganda we wadde kubogola kuba eddoboozi lye liri wansi siwulirangako eddoboozi lye nga lisituse kusinga kuli abanne kwensinziira neŋŋamba nti nsaba Allah amuwa omusajja ali mukuuma kubanga nze mukuumye ate era omusajja ali mutwala kyali batwala ali batutte ekintu ekyomuwendo eri obulamu bwe kubanga mukuziza bulungi nnyo olaba atuuse okuva ku yunivasite naye nga talinayo na muntu amuguliranga wadde amusiiga njala wano kati ennaku zino watambula watya wafa era olaba nyimiridde wano naawe naye sinafuna wadde singi bitaano tolinayo kalala kwogatta ku kino nti nno oba ngenze oba nnimyeyo oba waliyo akalala ngattako era nina gyembeera eyo saidi yenakifuma ngenda oluusi amambwe gankuba mbeera mu kyalo kati ennaku zisinga bwe gankuba neŋamba olulimi lwe tukozesa mu kibuga nenkomawo ke Kampala nenyimirira era kasiteegi kange mwempangalidde omaze emyaka 30 nenfuna kyenfunye nenzirayo kubanga kati nange ndaba ate emyaka gitandise okutambula manyi Mukama Katonda bw'okuweza emyaka 5 otandika omwebaza n'omugulumiza okusingawo bwenti ogira nembeerako mu kyalo nembeerako na wano wendi naye nga wano wempangalidde okumala emyaka 30 oli ku street saa 3 gusukkamu kubanga ntandika okubeerawo mu 89 myaka kati tugenda nga mu 35 andi wano era ni musajja mumanyifu nnyo wano newandegeya abantu abasinga bonna abawangadde abali mu kibuga wano bammanyi wempangalidde naye era omuntu tosobola kuwangala mu bantu ku mulimu bw'otonga toli musajja nga toli mulungi kubanga muba mulina okubanga enkwatagana weri neyokolagana ennungi kale obugambo obusembayo Haji tukwerekereza onoonye kasente naffe tugende tulabe akaffe gye bakatereserera obugambo obusembayo nze ng'omuzadde omulimu ogwange ngukoze era nebaza Mukama Katonda kati kisigadde ky'abaana beerwaneko mu nsi wensi si nnyangu okugyako ate nuuno omwana wange omuwala kuba abalenzi kati beeyiiya naye n'omuwala tannafuna mulimu nsaba omuntu yenna anaaba alina kyasobola ajja kusobola okukikola wadde ne bwe gunaaba omulimu nga si gwa mateeka kuba kati nange kyenjagala njagala mbeere mu kyalo mpummule bw'anaaba asobodde okubeera ng'afunye akalimu kakola akamubeezaawo kyensaba Mukama Katonda atuwe era omuntu yenna alinayo akalimu saba muwala wange amumpeera akalimu kazi muwala mulungi nnyo mwesigwa nze namukuza yakulira mu ngalo zange okuva baby class paka lo development center abadde mu ngalo zange era nsaba Allah amufunire omusajja ali mukuuma era ali mutegeera obulungi kubanga ali batutte Diamond kale tuyaza nnyo banyabone basebo Haji Rajabu Kaliba gwe tubadde naye olunaku olwaleero emyaka 30 mwegi ng'ali ku street nga ayita taxi n'akuŋŋaanya ako akasente akatono ebigambo bye mubiwulidde bigumu nnyo bigambo ddala bivudde ddala ku mutima katusabe Mungu ayongere ate okumusaasira n'okumugabirira n'ebisigadde ebyo ebikalubambulamu mpolampola abigende nga bigonda okutuusa lwalikiriza nti ddala ensi agigonzezza nze Sesanga Batte the Great kankwagaliza akaseera akalungi akuume